Kulabite teyategedde. DJ, another problem. DJ! Corner DJ music. Yeah? Another. Waji. Wanika wati joina wati. Kuya wakina kuya vitakala wati. Omwaka okujja nina okujja ku cricket ovo ate lwaki golaba ki nkubye ki mbadde wa oyagala wa inshallah taala musabire nga nange bwe nesabira nsobola okukola okugulu okwokusatu kuba njagala bakubisa amagulu aka naye okugulu nga kuno omukono nga gunuuse munnange gulabite teyategedde okakana ng'omuyimbi ayiseemu okakala gagulabite ate nakugambye boy nti nywaza ebyuma omanyi gravity mba naye mu sauna nasembyeyo mugamba nyamba okole buli kisoboka kuba nzija teyategedde mu nzija ndidde emmere nga ddumu nampadde nsonyiwa gravity ekirabika enteekateekayo yabadde yakutuukirira abantu naye nga olaba okugulu kuno kujja kunywevu mpiseemu nange buyisi naye mpulira nfa sauna tuba tunyirira laba akasusu bw'ojjako essaati laba mugongo siringa batabani baago manya sonyi nogera ebigambo mwana nasembye ku macanga mposinga ngambagamba ono si mu Nigeria ono si banaboyi banaye ate ebyaddala Wizkid bwe yajja wano teyafunako bantu nga bano banaboyi bwe yajja mu Uganda teyafunako nga bano Davido byamusala love you njagala nnyo Gravity webale wininwaki webale bapromota nabo si banenya sibe bakatonda wama bapromota temwamanya Gravity alinga nze alinga gwe so omwana wa wano bwakeera n'agamba ali ku cricket ovo mbukabako ngenda kwakukirire ovo suubira okuba olina kwenyigiramu tugenda kujjuza wano lwankwata shiba tajja wanayeka wafunda ku shiba nga mwenda ngenda wakira shiba Desemba nkomawo wano kuwagira Spice Diana wano kubaka kirwoyina eriba abategesi b'ebivulu bino okusooka wininwaji ye yagwa embalala n'ayitamu leero gwayiseemu ku cricket ovo buba abasira stage zino kiki balina okukola obuta kansookera ddala njogere bwe nti Uganda tetulina bintu bimala Uganda kati tulina abayimbi abamala naye tetulina equipu amala ojja n'oyagala ka crane akakwambusa mu bbanga nga tekaliiwo Uganda tulina equipment abala era nalabye balamu
ng'agamba mbuno akwatagana ne Silk Events ne bakwatagana nani naye era tetusobola kukola oba tomanyi Kabako mmere gye yalidde nawe wagenda kuyita okakana nga mpiseemu ate nze ntidde oba ekyawininwa kikyali kalekaleko ye yagwayo kugulu naye ate nze naŋŋenzeeyo nenzikirira kati suubira mbakuba mubende mbadde mpedde naye eri bapromota baganda bange buno bulamu buno bonna buba mulamu guno musaayi bulamu tusooke tutereze abakozi bagulabite kola stage yo huyo nyini lonchi ate sinenya n'abategesi tusooke tutereze abakozi ate nga nze sinanya kunenya ngenda okunenya Gravity no stage ya mukono togitwalayo ngenda kujja nayo njase bwe ngisangayo mukono omanya Gravity ndi naye so bapromote mukole ebisoboka kati nze nina ebinubule magulu tukole ebisoboka naye omulimu gugwawo mu respect mu kunyumirwa kati nange sinyumiddwa kati nzireyo waddumuna nga banteeka ku TikTok baba banyini byuma bagamba oyamenye stage yaffe kati mugenda kunteeka ku TikTok mu Insta status ennaku ezo mwampanika mbwagenze waggulu tajja kudda baŋŋambye mbu nkomyewo leero ku Sheya Gravity bano bamawulana kati wamma nkomyewo naye ate bwe nkomyewo ate muntwala wansi temwagala nyambuke kiki kati njagala oyo ayimbye ye Bana Boy we Uganda ayogera nze Davido we Uganda anaddako okulonchinga King Star Wizkid we Uganda. We don't like them kubanga tulina abantu baffe wano teri muyimbi mu Nigeria akubyewo nga gayo kati njagala olunaku lumu olunaku lwe baleeta mu Nigeria lwe ngenda okukola mu Kampala